Nze nabagamba nti ekigoba mwami Museveni ne gavumenti ye kibali mu maaso. Kakati ate gwe bagoba yavaako emabega gyawondera. Akalulu ogamba wawangula era oli awo olinze kulayira. Abantu bamazeeko emirembe okwata ono okwata oli. Kakati abasirikale abakuuma Kyagulanyi nga bamuweebwa kakiiko ka Electoral Commission babakwata ku Lwokuna wiiki ewedde. Mu sipiidi ey'ekika ekyawaggulu babatutte awo mu kkooti ya poliisi biki ebyo babagobye mu poliisi. Tebakomye ku ekyo, babagobye ate babasigazzaayo mu kaduukulu. Bo balowooza mbu Kyagulanyi bamanyi wa waali bakomuniketinga naye. Kyagulanyi si musiru. Olaba naffe abatambulanga naye ababeera naye tulinga kakati buno obudde ekuwira ne bw'obuuza Secretary General n'obuuza Leader of Opposition tasobola kubuulira wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wa waali. Tebakomye awo balumbye amaka ga Don Sheriff oyo nga ye personal assistant wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batwala mukyala we. Ndowooza olaba desperate gye balimu buno obudde. Bali ku Tebuukye, basula ku Tebuukye. Olaba entebe enzibe eyaluli wagibba ne tukussa akasiiso gwe n'obirowooza nti ojja bikolanga bw'otyo buli kadde. Mukwano guno omulundi byakyuseemu birala era ojja kukola amazambigo gonna, ojja kukola endagisiyo yonna, naye njagala okubuulira nti ate nenjala kinakugamba nti buli kyoteeka ku sowaani iffe kitukolera. Tetulina allergy yonna ku byakulya byoteeka ku sowaani. Everything you put on the plate, we got no allergies. We gonna consume it. And the consequence will come to you. Because it is you making the laws, not we the consumers. Oba nkiddemu amagezi gaze nti buli kyoteeka ku sowaani ffe tugenda kukirya. Ate bwe tukirya kitugenda tukola bulungi. Kubanga tetulina kirwadde kyonna kituziiza kulya kyakulya kyonna kyotadde ku sowaani. Ono ojja kwetaagamuko ku bwongo obw'ekika ekyawaggulu okukavuunula. Naye ate gy'onaakomya okututeekera ebyokulya byo ku sowaani mu kaseera kekkamu gwagenda okukola loosi. Kuba ffe abali weetuli ate tuli stede nnyo embuto nnene tulya buli kyoleese. Kaakati buli gw'okwata alabisa ggwe. Kaakati wakutte abakuumi abaweebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu biseera bya campaign. Kati era gwali mu kwewozaako, gwali mu defensive. Okitegeera awaza ate simanya they misbehaved, they did what. Eri mubabuuza birala eno public mwogera birala. Mulowooza mbu be baamuyambako okutoloka. Kati bwe baba baamuyambako ati yatoloka yagenda. Kati ate bo mubavunaana ki? Mulowooza mbu bakyayogera naye. Kakati personal assistant we ate ye mumwagaza ki? Nze mbagamba buli kye muteeka ku sowaani iffe kitukolera tugenda kirya. Oli mu lusuubo, ensi n'ensi zikutaddeko amaaso. Oza okola amazambi mu region wano, ossa abantu mu mawanga gatwetoolodde, osibye abantu, olumbye amawanga, walumba Congo, walumba Tanzania, mwegatta ne Suluhu ne mutta Abatanzania. N'olumba South Sudan n'otta abantu ogw'omusango United Nations ekulina mu butuufu bwagwo. Okitegeera ekintu ekyo kati toyina woddukira. Ate bakukoza akazannyo eri gye wandiddukidde gye batandikidde balyoke bakuvunze bwe paba. Kati gwe buli kyokola waneeno ku wano ate wano bandibadde otandika kutwegayirira ate okyatumanyiira. Gwe biteeke ku sowaani ffe tujja bbirya. Nyabo twagamba nga tugenda kabanja gwe ng'omanyi kimu bagenda kujja ku street tubatte ne tukuba omwenda. Kyolina okumanya omusajja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talina muvu gy'akola nga talina waagenda gikusuulira mu katego. Kati yatega obumasu bwe n'asirika. Okwo okwekweka kwalimu kusaawundiga nnyo n'okusinga
wawe yandibaddewo ng'ensi emulaba bannange ali very loud nnyo era abatta amatu gaagala batulika kyova olaba mukwatakwata kino muggala amakubo eno mukwata kino mukola ki njagala obbabuulira kino ekisembayo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okulayiranga mukulembeze w'eggwanga Uganda ekisanja kino oba oyagala oba toyagala kiri gy'oli neze nkubuulira Kyagulanyi Ssentamu yagenda okutukulembera ekisanja kino gwe teweebuuzaamu amaanyi ng'ajjawo agoogera ekyo ozabe kye twabyogera ku kiri kyewabba naye ku kino byo byakyuseemu birala. This is a new story. Kitegeera ekintu ekyo kati weeyongera okututeekera ebyokulya ku ssowaani tugenda birya kubanga gwakola loosi. Yes, akati kwe twogera mutabanyi waali ludda wa teyeekwese nyabo bambawal.